Mwambe kambuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye, era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kyekitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka era nsi itebenkedde, oyo yandibadde yagobeddwa dda obukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati. Naye ekyo kyongera tulaga wa we tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti Omuganda agamba agambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni okukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere ecupa atwongere zitwiti. Yes, awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira kuteeka ebirowoozo byaffe ku mukutu guno, okusobola okulaba nga tutangaaza bannayuganda nga tuwangana ku birowoozo eri abakulembeze baffe naddala abatwala mu Uganda. Kutegeeza nti nno oli ku UG Update TV kosinza okuba nga otuuliza wali kwekumira ku mayengo gano. Bw'ayagala otweyungako nagambye dda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubosola bulungi otweyungako. Osubscribe nga munnange oba olina kyongedde ku channel eno okusobola okulanga eddoboozi lituukira ddala wala nnyo, saako n'okugumya amayengo ga channel eno okuba nga gatambulira wala nnyo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, mbagala nnyo abali emitala w'amayanja, mwebale twekuumirako ne mubeerako nnyo ne muwuliriza ne mukomentinga. Mwebale nammwe abasubscribe nze mbeebaza ekyensusso. Kakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, avuddeyo n'araisinga konsaani ye n'avaayo n'omulamwa gwe okusinziira ku ndowooza ye gye yawadde ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga n'abakulembeze. Okuva General Muhoozi Kainerugaba yayisa ekirowoozo kino, ekiragiro, ng'agezaako komandinga bapolice commanders bonna mbu anaakwatibwa nga takutte takangavudde muntu yenna oba Munnayuganda anaasangibwa mu meeting yonna oba ku social media tugambe ng'ayogera ku First Family saako ne komanda yenna mu bitongole ebikuumaddembe kakumujjuutuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe enensonga ogyogerako ki? Kusinziira ku views Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waziwadde zeezo nga woziwulidde. Kati olowooza ki ggwe ku mulamwa guno? Golowooza kino tukitwale ng'ekyokumalako Munnayuganda eddembe ery'obuntu, kye tuyita freedom of speech, kuba buli muntu alina eddembe okwogera ku mukulembeze. Akulembeze jjukira balondebwa bantu ate era balina kuwabulwa n'abantu. So nze ndowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu mutuufu, eggwanga amateeka babanga bagatwalidde mu ngalo, era tuze tulaba enfunda nnyingi ziwera nga amateeka abakulembeze ba Uganda bagatwalira mu ngalo. Newankubadde yayisizza kino okumanya amateeka gaffe tegakola ne ministries zonna ziri dormant. Tetunnawulirayo ministry
eya Human Rights kuvaayo kwogera ku nsonga eno eraga nti yo teri concern era tebigikwatako ddala. Kati Munnayuganda n'osigala ng'osigadde bubu, gw'olowooza ki ku nsonga eno ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza? Gwe nga ggwe ayagala okuwabula abakulembeze bo, olowooza ki ku nsonga eno? Kino ekintu kitukwatako ffenna nga tetusinzidde mu kibiina ki ekyobufuzi mukala ki gy'owagira, naye kasita oba ng'oli Munnayuganda eddembe lyo kikulu nnyo n'okweyagalira mu bulamu bw'eggwanga lyo. Nkusaba ojje mu comment section otutangaaze. Oli wa ddembe okusharinga, oli wa ddembe okulayikinga. Gwe ayagala otweyungako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga, naawe osobole okujja mu comment section oteeseganye wamu naffe, oteekewo endowooza ejja kulabwa era ejja kuwulirwa. Era nkiwa abakulembeze baffe bajja kuba baako kye bakyusizza kusinziira ku ndowooza yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali e Bulaaya nammwe mbaanirizaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayivu ga Yugi Updates TV. Mweraba, tukomawo.